Alright. Nkwanirizaako nate bwe bali kwekuuma ku UG Updates vigo muwuliza wafaali eyampuliriza. Kansubire nti olunaku lwaleero bagendedde bulungi ene waffe akasana katandise okuba nga kaakirira ewammwe simanyi muli kuki naye ffe eno embeera eri kataratibu saana gwe mukwano gwange ampuliriza. Mbanirizaako nnyo nga bulijjo oli ku UG Updates vi osinzira oba ng'otuwuliriza. Jeno Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era nga mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ayisa ensonga 3 za demandinga. Ayisizza demand 3 z'abanja Kinshasa kitwandiise Democratic Republic of Congo. Jukira Kinshasa kye kibuga ekikulu ekya Democratic Republic of Congo eri President Felix Tshisekedi gy'atuula okubanga alamula. Kakati Kainerugaba Chief of Defence Force ayisizza demand 3 ze yeetaaga okuva eri mu kibuga Kinshasa. Mu bufunze abagenze maaso n'okuyeekera Felix Tshisekedi. Oli ku UG Updates TV nyongera okujjukiza gwagala otuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga ogoberera wamu naffe osobole okuba nga otweyungako osobole okuba nga ojja mu comment section otangaaze eggwanga oteekayo ekirowoozo kyo gwe mukwano gwange. Channel yaffe ffenna tulina okugyeyagalirako. Akati nno obutabalwisaawo kimanyi mwine ebyokukola bingi. Jeno Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force nga bulijjo watera okupostinga ku bintu ebitakwatagana oba ebigenda maaso n'okuteeka obunkenka ku mawanga gonna si Uganda yokka wabula n'ago agatuliraanyeewo ne ku nno yagenze maaso n'awuba olubi lw'ekigere ku mukutu gwe ogwa Twitter. Chief of Defence Force ono Jeno Muhoozi Kainerugaba era ayise atadde kye bayita bold statement direct ng'akuba Democratic Republic of Congo naddala President waabwe Felix Tshisekedi eri atuula mu kibuga Kinshasa. Era awadde listi ya bintu 3 demands zayagala okubanga Kinshasa ekola. Demands zino zolaba zitaddewo tension wakati w'eggwanga erya Uganda saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Mu message ye gy'atadde ku X, Jeno Muhoozi Kainerugaba agambye, I want free things from the DRC. Stop killing my people. The HIMA test. Remove the very toxic governor of Ituri, Luboya. Repay us for our embassy that you burnt down. Agambye nti nno njagala ebintu 3 byokka mu Democratic Republic of Congo. Era bino munaaba mubikoze mujja kuba mumaze eggobe mu kibya. Mulekerawo okutta abantu baffe bayisa abahima tisi abatuusi. Mujjeko governor gwe bayita Luboya owa Ituri province. Tetumanyi embiranye eva kuki naye nga nja kuba mbikuleetera mu maaso awo osobole okuba nga obitegeera. Mutusasule embase yaffe gye mwayokya ne muteeka wansi gye buvuddeko emabega. Jjukira nti nno okwekalakaza kwakutandise mu lutalo luno. Embase ya Uganda eri mu Democratic Republic of Congo yayokyebwa. Kakati Muhoozi Kainerugaba ze zimu ku demand zagenda maaso n'okubanja. Comments zino okuva eri General azitaddeyo ng'ali frustrated nnyo mu kibuga Kampala. Era n'alaga nti nno ali concerned nnyo eri abatuusi bano abahima abagenda maaso n'okubonaabona mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Agamba nti nno conflicts eziri mu Democratic Republic of Congo eri mu Eastern zigenda maaso n'okutagetinga abantu baffe abahima abatuusi mu DRC. Era agamba ebitongole bya human rights groups ne regional observers bavuddeyo ne baliporting enfunda eziwera violence egenda maaso eri mu Ituri provinces eri crashes ezigenda maaso crashinga abantu abawangalira mu bitundu ebyo. Muhoozi okumentioninga John Luboya owa Ituri military governor kitaddewo significance ekiraga nti no diplomatic escalation egenda maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo n'eggwanga erya Uganda biralamukko. Era yagambye nti ayagala gavana ono asobole okuba nga agibwako. Era Muhoozi Kainerugaba okwongerako nti ayagala basasule baliririre ne Uganda olwa embassy eyayokyebwa mu ggwanga erya DRC
nakyo kiraze obunkenke kitaddewo obunkenke mu ggwanga erya DRC wakati n'eggwanga erya Uganda kubanga zino demand zikoleddwa oluvannyuma ng'ate Uganda yakagyeyiwa amagye gaayo mu Democratic Republic of Congo balinga abalaga nti nno kino bakikozesa kasonso bafune omukisa oguhiwa amagye mu Democratic Republic of Congo batandika okubanga babanja demands zaabwe wekibanga si kyekyo nga Felix Tshisekedi kimulemye olaba balina ebayinza okutandikira. Felix Tshisekedi ali mu corridors of confusion bamuteeka mu katu talina waaganira demands zino olw'ensonga already Muhoozi Kainerugaba demandinga ya deployinze dda amagye mu Democratic Republic of Congo galiyo gateevuunya nga nsanafu mu DRC kati musajja atulaba nga bamutadde ku karabba talina waaganira demands zino era alaba nga ino zituukiriza kuba abasajja olwedde bamwetoolodde kati oba gwe wandikoze eki katulinze tulabe ddala Felix Tshisekedi anaatuukiriza demands zino Muhoozi Kainerugaba zayisizza oba wekinaagaanibwa tunaalaba nga Muhoozi Kainerugaba asalako kinsasha olwa demands zino olowooza otya ku nsonga eno jamu mu comment section otangaaze ku kigenda mu maaso oli ku Yugi Update TV gwagala otweyungako nagambye dda genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako mbaagala nnyo. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti namba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu namba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Update TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Update TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo
okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliza ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebase nga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi woogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okucommunicatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.